Nsirifu nkwanirizako once again gy'osinzidde okubeera ng'ate ogoberera nti nako ekigalo wansi awo gyagendawo obeere ng'ate nawe osula endowooza okusesonga nga bw'ogenda okubeera ng'ate oziwulira. Of course bafita Fadi Pro UG era nga mbeerawo nnyo okubeera ng'ate nga kunoonyeza n'ogakutuusako naddala gabeera gaguddewo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gwe gy'otasobodde okubeera ng'ate otuuka. Kakati no ebyakiteze ni Becky ne Bawe Ssekaggya bikutte wansi ne waggulu era ng'omukulu avudde nabeera ng'ate atangaaza omukulu ategeeza Ssekaggya Bawachoze ne Becky avudde nabeera ng'ate atangaaza ku bufumbo bwe obwasooka n'omukyala amanyikiddwa nga Rashida sako n'abaana be oluvannyuma lwa allegations oba ebigambo okubeera ng'ate byatandika okubeera ng'ate bitambula nti omukulu ono munange Choze ne Becky yamusuuzaawo amaka ge era nga teyakoba okubeera ng'ate amusuuzaawo amaka ge mbu n'abaana be be yazaala mu Rashida takyalina abudde kubeera ng'ate munange anyumyamuko nabo sako n'okubeera ng'ate munange abalabirira. Omukulu ono avudde nabeera ng'ate ensonga ezo azikoonako era njagala kubeera ng'ate mukuzanyira awo osobola okubeera ng'ate weewulirako omukulu byasobodde okubeera ng'ate ayogera naye nga banange ebintu byo si byangu n'akamu. Ngenda kusaba awuliriza ate nga n'ekyokuyiga beera ng'ate okijjamu kubanga byo nkutegeeza si byangu n'akamu. Wenda mukugyeyo ngenda kubeera ng'ate kutuusako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bizina okubeera ng'ate zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Shaka Sharafu musomi wa dduwa omufuna ku namba ez'essimu ku busitika ze ziyitawo ajja kubeera ng'ate akulombereddwa ensonga zo zijja kubeera ng'ate ziteerera ng'akozesa amaanyi ag'edduwa. Katulabe ki ekiriwo akadde kano ku nsonga ezo eza Ssekaggya ex-we Rashida sako n'omukyala Choze ne Becky ki ekiriwo akadde kano Timbawo. President Kyagulanyi omukulu Kyagulanyi yayise abantu bakingisa ekyo kimu. Ekyokubiri kigambibwa mbu yakolaganye n'ababyokwerinda ne bapromotinga show ye nga beefudde abamukutte Kingisa aba basajja abajja ati balaba obajjukire Kawempe fujere bakola musajja kakati kanku kino kankikugambe n'okeera ku macanga ogenda kukolera ekkololo mu kisaawe ky'eggwanga CDF mwasayiningira nti mwoyo anaagenda okujja nti Kingisa eyayimba akamwanyi owa NUP yaliyo mumuwe tewali buzibu. SFC ejja erikuma pulezidenti anajja Kingisa owa NUP eyayimba akamwanyi n'embwa zaabwe zoogera yagenda okujja mumuwe nga bakwinako obunyiivu nga tebaagala okukwata esholooza yali baddeyo. Kigambibwa mbu yakolaganye n'ab'ebyokwerinda era ngambe kigambibwa yakolagana kakati olunaku lwe bakidde ne bakuyiweereza abajjaati musajja tugenda mpolampola. Ebyobutalabirira baana byali biwaanyi ali ebyobutalabirira baana ekituufu kiri nti byali bya bulimba kubanga omanyi mwaka akaseera buli muntu yali anoonya kinteeka wansi okitegedde kati ne bakozesa maama w'abaana oba naye kennyini kubanga naye muntu okitegedde kubanga tekyali ku butalabirira abaana bokka banteekako sebe emisango mingi banteekako defilement ne banteekako simanya biki ne banteekako domestic violence okitegedde nagisangayo nagenda ku polisi nengisangayo kino ekyabutalabirira abaana ne defilement ekyagira naye nasanga emisango miyitirivu gibakugudde osaaga n'osaaga gwe baali bamaliridde era singa byali bituufu singa era bansiba mukkaawo naye tekyasoboka kubanga tebyali bituufu. So abaana nze ndi musajja nali mbalabirira mwaka akaseera kale we byatuukawo ekituufu kiri nti nafunamuko omutima omubi mwaka akaseera wanyiigamuko naawe nanyiigamu nenzirako ebbali omanyi kati bw'otaddako bbali omuntu tamanya makulu go kati omuntu oba obadde omulabirira jjukira bayogera bingi nnyo omukazi abadde asimanya asula muka oba bagamba kaki bakasaluuni oba kafamasi okitegedde engamba yinga atere nti mbadde musasula omukazi abadde akola kino abaana simanya bagira bubi jjukira bakwata n'abaana bo ne babawa engoye embi ezisingayo okubeera embi okitegedde bakunafuye
Nengamba wano omuntu omugezi, you don't prove. Bwe oba omanyi obadde okola ekintu, you don't prove. You wait for the right time. Nze nali nakusindikirako ko. Abaana baali basoma, baali bajjanjabwa, baali balya, okitegedde. Era nga n'omukazi akasente nkasindika. Ligadire sinti twali twafuna obutakana. Anti nze njagala nnyo abaana bange sijja kulimba. Kale generally ng'abenvuma bonna njagala abaana. Nze njagala abaana sijja kulimba. Yes. Abaana gye baali basomera babajjeeyo. Okay. Okitegedde. Mu ddwaliro gye baali babatwala tebakyabatwala. Kati ng'omuntu ate noise yali mungi by then ng'omuntu gwe ne bonaavaayo oyogere nti bannange mbadde nkikola. No one will accept. Ebigamba nti wasooka kubeera family friend. Waliwo okubeera mukwano gwa Chosen Becky. Waliwo okubeera family friend ajja ne bakwaniriza ne webaka n'okwebaka ne bakuteeka ne kajuisi nga family friend. Kuba twalabako ku bifaananyi ebimu. Strictly it was work. Okay. Ne nga onabeera n'ofuuka mukwano gw'omuntu. Saabeerako family friend nti simanya tubeere eri tuli eri. Yes. Whenever we met, it was work. Nkwetaaga ninako wano wengenda kyojja kunfuna emitwalo 3 jangu nkube. Bwe kityo. Tekyabeerako nti tuli ba mukwano. Ye ng'omuntu lyatuuka n'afuuka mukwano gwange. Okay. Naye nti si family. Wali mukwano gwa Chosen Becky. Si family. Si family. Ekyo kikiri yali. Naye omuntu asobola mukwano gwo ng'alaba abantu bo. Okay. Kubanga omuntu wakuyita wali n'osangawo oba baganda bo babaki nabo batuka ne bakumanya. Kati nze ababona balaba. Ate bange wabalaba naye kati This nti ndi family friend. Toba manyi nti into deep. Yes. Obalaba bulabyawo ne bakubuuzaako ne bikomaawo. Omusajja oba omuvubuka nga ggwe okusalawo bakye kyakusikiza okusalawo ogende n'omukyalo oyo gw'omanyi ddala nti alina abaana atali omu abatali babiri. Anti nange nina. Fena tulina abaana. Just nti ababe bayinza okuba bangi ku bangi. Naye kati olaba bino ebintu kisinziira omuntu. Omuntu asobola okuba nga talina baana nga gwe bandiyagadde ogende naye nga takutegeera oba nga tategeera. Kati ate n'ofuna omuntu alina kyogamba kati abo basingo mother ani anaabawasa. Basingo mother bafunye roya. Gwe ani gwe bokeera enkya olina abaana. Nze nkulaba ng'oba positive. Naye oyinza oba tolina bamaama baabwe. Kati ani anaawasa bamaama baabwe. Bw'okimanyi abasajja balina n'omuze okugamba nze saagala kuwasa njagala kuzaala buzaazi. Abakazi bo bagwa mu trap zaffe abasajja nga omusajja tayagala mmuwasa ng'ayagala mmuzaalamu buzaazi. Naye olw'okuba omukazi bw'akeera enkya n'azaalako gufuuka musango. Okitegedde bwe kyogamba tolinayo mikwano gyo ng'agamba ayagala abaana 10 abasajja emboozi bazoogera naye ayagala bazaale nga tawasizza bakazi amulimbalimba n'amuzaalamu n'adduka n'agenda n'azaalamu mulala n'adduka. Okitegedde kati abo abantu bw'azaalako wano mu Africa oba mu culture yaffe ng'Abaganda afuuka kibi. Naye oluusi ziba nsobi oluusi nga naye yagezaako ne bigaana. Kati abaani anaabawasa. Kwegamba Sekajja gwe n'ofuuka looya waabwe ojja balwanirira. Nasifuuka looya naye anti nga we nagambye nti waliwo okozesaamu ku bwongo obuzaale n'ogamba kati ono omuntu nga n'abatalina obaddeko nabo abatalina baana naye ng'amagezi mitwe mikalu sorry to say naye n'ofuna ate yali azaddeko ate n'akutegeera ate banja babalina nga bawangadde nabo kale sobola kwekomekkereza nnyo nti era nze biki naye kino kye kiriwo mu kaseera kano. Alina abaana nange mbalina. Kimala. Buli lunaku buba lubala emyezi meka? 5. Era tuzanyisa akasajja ke bayita Kingisa. Kasajja k'amaanyi. Kagenze mu byafaayo ndi ke kasajja kokka ka Kingisa ke bawadde setup ennaku 3. Ekyo tekibangawo ne Eddie Kenzo tebakimuwa. Ndindako goba kuenda kumeka lumu kiro nali nsetinga ennaku 2 emabega ne banstopinga n'abaana bali babasibye ne tufulumayo twasetinga ennaku ku lwokunanga ekyalo tukola ofuna bulungi tozanyisa akasajja ke bayita Kingisa mwekyo katuwangudde setup ne Eddie Kenzo bali bamaze omuwa minister okolayo Eddie Kenzo festival Kenzo si minister bali bamaze omuwa presidential advisor
naye yali Eddie Kenzo naye bamu olunaku olukola setup ekyo tukiyite ekyokuzannya awo King Saha yafunyeewo 9 ku 10 okukuwa ennaku 3 emabega no settinga tikibanga wandi henda kati nkyanoonya ngenda kubuuza ne ministry abe lwagera kwebuuza anti zesikirabanga gwekimbuulire okukola ekololo bakuwa olunaku lumu olwa setup King Saha bamuwadde ennaku 3 onfuna bulungi nasettinga bulungi nnyo konsatiye Saha ye muyimbi yekka eyasoose okulinyisa abantu ku madaala ng'ekkololo nakiraba ku paapa era mu bantu abakakuba kololo bali abantu babiri King Saha ne paapa oli yajja paapa oli yafuna abantu abangi mu Uganda Saha ye muntu akyafunye abantu ng'ali omu Saha yavuganye liste tugire twali maaso ndoza musose kuva mu Bulange ngokole ebivulu Saha banga yasinzera kedube tuje mu maaso banga njagala abantu mbateberete ndijaja mu break sa mbatebe anti ndachikana na 5 oli tuje mu maaso anana 5 kati echa kololo abantu batandika okujja bulo limu ya nali aluwa wakola video ya abavubuka nga balinya basi nga bakwida nga bagamba tugenda wa Saha nalirira nasanga abakazi basatu baga tugenda Kampala wa Saha bwe namanyira nti she egenda kukwatayo amazima ga Katonda mu ggulu Kini Kalisa yasoka kuba tiketi emitwalo 2 jaggwawo sawa 7 ez'emisana n'atunda list bani omutwalo gumu kitundu gwaggwawo sawa 7 gwaggwawo sawa 12 sagala kulimba abantu mitwalo 2 kitundu ekololo nga abantu bayingidde dda musanvu tukkiriza so yali amitwalo 2 5 n'emmeeza milioni mmeka ku sawa 7 ng'oyingiza abantu emitwalo 2 kitundu tiketi nezikugwanga tolina gyogenda zikubira ne balina bwe basaba ku mukono babuyitani list bani omutwalo gumu ne kugwa ku sawa 12 Saha yatunde emmeeza 10 Legi yatunde emmeeza 32 Saha yatunde emmeeza 10 100 tables Bino byenjogera nze mukasa Alphonse ata mazima gono genda gafuna ku emmeeza 10 ku milioni 3 za sente meka sibadula sente milioni nika tuwabala milioni 3 nzeta kola mama Saha natunda VIP eye mitwalo 5 bali bameka sa show te yawula VIP na tali VIP ne tiketi za VIP yes bali bakuyo mutwalo gumu ne gugwawo mpa mulala ku mitwalo 5 kwate emmeeza 10 okwata omutwalo gumu gwa VIP ezo mmeka nyaga tubale emmeeza 10 milioni 3 kutaka kwa VIP omutwalo gumu mutwalo mulamba ku mitwalo 5 diba milioni 2 ezo mmeka lunana kakati ordinary ebiri kintu gikoze eki jiriwo kakati bano kibagamba mbu abantu bayingira beere tebategekanga ku shonnene shennene yo nabo ogikola omulyango gikusobako abantu force tagati y'omutegesi mwenna abampuliza kusanyuka TV ne Busoga leero yaggwayo sawa 7 kino bali bakiyita abnormal profits sawa 7 nze yashoka gye saasoso okulaba mu Uganda God forbid nti newe ibandi kistropiza sawa 7 newe tandibaddeyo omutegesi yandibadde yajjayo da sente zi wow kati njogeranga professor Kini Kalisa newe yandivudde ku mulyango sawa 7 ez'emisana express zaza gwengo yafunyedde amagoba yesho ekyasinze okukola amagoba mu Uganda ne mu East Africa ndoza n'emirirwano nga sibi akuwana King Saha Kini ayina okubanga yafunye kibaita abnormal profit anaza 700 million abnormal profit ngaje expensive afunye n'amagoba n'afuna amagoba amala milioni nga 7 milioni 7 amazima ga Katonda abantu b'endala by'ekkololo nze nakomye okubala byandumiza omutwe nakoba mu mitwalo 3.95 abantu nembivaako ebyokubala average mitwalo 4 nayina omusajja waliwo omukwano gwange otwategeka namatofa muyita Mayiko Mukaya oyo omusajja mukwano gwange nnyo yankolera ebintu byange ebyokuzima mwidira yabayirewo Mukaya Mayiko nakoma okwogera ne Mayiko ne tubala abantu kuba yali mu booking ngamba budget byali abantu emitwalo 3.9 mu bitambiro njogera mazima tolikuwayiza saka nandi gambye emitwalo 10 ku sawa 12 Mukaya nangamba abantu abali munda batona ate kubali ebweru
Nabali munda batono abalewe rwanyi. Wako. Kino ndi musajja mukulu. Oli musajja mukulu. Bwemba nimba Katonda nzitire ku TV kuno. Kiri. Mfenga sissa. Sana none tutwakibona. Kusawa 12 mukeze ngati nkoyo okubala. Nga awere milyango gijjudde. Bonna Uganda mulimba, banange tulimba. Tulimba. Lwaki oba otikka munenjaga? Lwaki oba otikka munenjaga ng'akukoledde ekisa? Lwaki oba omutikka enjaga ng'okimanyi tagenda kusimatuka nayo? Mitima gya kika ki bannange? Lwaki osalawo osiranye obulamu bwa munno? Yajja kukola naawe wajja kukola. Lwaki? Nuguza mirimu kiki? Bwe bamusiba obulamu bwene busiraana zaabadde akola zifuuke zizo. Abaana beggwe ogenda okubalabirira. Lwaki otuusa munno ku kintu eky'obulabe bwe kityo? Madokisa otisse muganda wange enjaga. Naye oli muntu mubi nnyo, ojja kufa bubi. Mukola mwenna ku mulimu gwe gumu, akutwala nga mukwano gwe, omulaga nti oli mukwano gwe, omusabye akuleetereko akawunga k'okuva e Uganda, tagaanye. Naye n'omuteera mu enjaga. Oli musajja mubi, oli musajja mubi Madokisa, oli musajja mubi. Kekano okalaba kuba bakaletedde mu kabox kano kati akawunga kekano kati mukuba mu mukono bwenti makati n'enkola bwenti mwenkajja akaveera nga bakasibye bulungi. Noddira mukazi wo ne mwekobana ne mutera omusajja enjaga mu buwunga atuuke ku kisaawe bamukwate ddala. Omuntu wenna nga wali otambuddeko ddala omanye enjaga kye kitegeeza. Okwate enjago gitere munno mu kawunga agiyingize Dubai, mazima ga Katonda muli babi. Madokisa oli musajja mubi, oli musajja mubi. Munna Uganda wenna w'olinga okuba kyeyongo omanyi nti oturavelinga. Weesonyiwe ekintu kuleetera bantu. Weesonyiwe ekintu kuleetera bantu bintu. Bano betukola nabo betuyita bannaffe tebatwagala. Kubanga omuntu wenna omanyi enjaga kye kitegeeza. Ku ddungu wano naddala omanyi enjaga kye kitegeeza. Omuntu yenna akutikka ekintu ng'akuteereddemu enjaga. Akwagaliza kufa, akwagaliza ntaana, tayina kirungi na kimu kyakwagaliza ku nsi. Ate kyendabye ku ddungu toyina kwesiga muntu naago. Muganda wange ng'atuuka ono munnaakola naye kampuni y'emu, bakeera ku mulimu bombi, bakolera wamu, ng'afuna vacation ng'agenda Uganda mazeyo weeks 2. Bwatuuka okukomawo nga bw'omanyi mikwano gye, mukwano gwamugamba ye bambindetera ku kawunga kange oba oyinamu ki, oba oyinamu kilozi, ngenda kukola ki, ngenda kuzigula, ngenda kuwa ssente. Ko muganda wange nti ogenda kumpa ssente mmeka? Onampaayo 6. Nti bambi bindeetere nja kuwa na 10. Ko ye 10 kale nja kukola ki? Nja kubireeta. Gamba mukyala wa biteeketeeke abireete. Mukyala aleeta bintu biri mu bokisi bisiiringe, mulimu akakutya k'obuwunga, mulimu ebinyeebwa, mulimu naki nga bimukwasa bisiiringe bulungi. Kakati muganda wange agamba sitwala bintu bye sikola ki, bye simanyi. Ng'akwata kawunga ng'akasumulula, ng'akakubamu omukono okukataganjula ati munda avuddeyo na kidondi kyanjaga bakizinze mu kaveera. Can you imagine? What's that? Really, what's that? Ddala omuntu yenna yali atambuddeko omanyi kye kitegeeza. Omanyi kye kitegeeza. Tuzze nga tuwulira. Muwuliddeko kube bakutte n'enjaga. Bakutte n'enjaga obulamu buba bugootaanye, byonna by'okoleredde ebbanga lyo lyonna. Munnange bw'asiseemu ekintu mu buwunga azungulula nga misokoto gya njaga aguddewo, kubanga mumanyi kye kitegeeza. Bw'oba wali otambuddeko oba ng'omanyi eby'okutambula, omanyi kye kitegeeza okukusibira enjaga mu mugugu. Ogiyise entebe ku kisaawe, ojje ogiyingize Dubai. Madokisa oli musajja mubi. Ekyamazima ogenda kufa bubi. Munnange olumaze okujjamu enjaga yenna yina amameeme gamukuba, yenna yina akankana bw'ati. Aweereza Madokisa message amugamba muganda wange obadde onkoze eki kino, lwaki onkoze ekintu bwe kiti? Nkututte nga muganda wange. Tulya kukamu ku mulimu tubeera ffenna, nga lwaki onkola ekintu ekifaanaganako bwe kiti? Omusajja azzeemu ti munnange nze saabitegedde munnange, sole kaakati ebyo byo bireke, naye ebisigadde bireete. Madokisa akawunga kabadde kako akaguze n'akapaakinga ye mukyala wo. Kaakati ogamba otya nti tomanyi njaga ebadde mu kawunga ako? Okyogera otyo, oyimirira otya n'okyogera mazima? Oli musajja mubi maani. Oli musajja mubi. Oli musajja mubi. Bannayuganda mwebeereremu. Bannange toleeta bintu, toleetera muntu bintu.
ojja kwagala okufissa akuweddira mu kiko. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.